wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akawungazi ka leero abampuliriza abali abatulaba twagala okwogera ku nsonga enkulu ennyo, ensonga gye bayita annajah wal fashal. Ekigambo kino annajah mu luzungu kye bayita successful, ate al fashal kye bayita unsuccessful. Naye mu lulimi luno lwaffe ezawano ndowooza batukuyite kwesiima n'okutali kwesiima. Ebintu ebyo, ebigambo ebyo ebibiri mutalazimani bitambula byombi. Omuntu asobola okuyita mu fashal n'anajaha, ate oli n'asookera mu najaha n'afashala, n'abeerako bulungi ate n'adda wansi, omulala n'abeera bubi ate n'amala n'afuuka mulungi. Naye nga Allah subhanahu wa ta'ala kye yatwagaliza yayagala tubeere bulungi. Allah talina muntu gwe yayagala abeere bubi. Olwatu njagala tutunule ku nsonga ezimu ku nsonga kuba tetuyinza zimalayo, naye ezimu ku nsonga eziviirako omuntu okubeera nga najihun fi hayatihi, nga abeera bulungi mu bulamu bwe, amakulu tali successful. Waliwo abantu abali successful mu byobusuubuzi nga ye ali bulungi mu ekyo, wabeerawo aliyo bulungi mu byokusoma, waliwo aliyo bulungi mu magezi ag'ekikugu, waliwo aliyo bulungi mu byamaka ge ng'ali bulungi, weewaawo nga ebyensimbi tali bulungi, bwe bityo. Naye nga obulamu bwonna bwetaaga omuntu okubeera nga ali bulungi. Kati nga waliwo ensonga zenjagala okubeera nga mbategeeza ezifuula oba eziyinza okuyamba omuntu okubeera nga ali bulungi. Ensonga esooka al itimaadu ala Allah wa tawakkulu alayhi. Buli ayagala okubeera obulungi kyalina okusookerako kwe kubanga yeesigamiza ensonga ze Allah subhanahu wa ta'ala, nga gwe yeesigamizaako ensonga ze era nga gwamanyi nti yagenda ozimumalira, yagenda okukimukolera. Ku lw'okubanga Allah yennyini nsi eno omutuufu, newankubadde nga abantu balina abantu be bayita bannyinimu, olina amuyita nti yennyinimu, naye nga gogamba nti nnyinimu, naye mwennyini waliwo tasobola kukutuusaako okuggyako nga Allah amaze kimuwa, era nga wakimumma tasobola kikutuusaako. N'olwekyo nnyinimu omutuufu asobola okutuusaako buli kyoyagala mu bulamu bwo ye Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, law kuntum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayra. Singa twali twesigamira ku Allah subhanahu wa ta'ala obukakafu bw'okumwesiga n'okumwesigamirako, twalibadde tufuna bye twagala Allah ng'abituwa nga bw'olaba bagabirira akanyonyi. Akanyonyi k'olaba ako kafuluma mu kisu kyako ne katandika okubuuka, naye nga tekamanyi ne gye kalaga, tekamanyi kyakulya kinaavaawa, naye nga ne kavudde kaleseewo obwana, naye kagenda kali shuwa nti ngenda kufuna ki? Ngenda kufuna ekyokulya. Era ne kafuluma ne kagenda ne kafuna ekyokulya ne kaleetera abaana ne balya. N'olw'ensonga eyo kafuluma tekamanyi kagenda kifunawa. Kati tawakkulu ala Allah, okwesiga Allah kwe kakumwesizeemu kye kikasobozesa okubeera nga kakomawo nga kalina ekyokulya ekyako nga kakuse ate ne kaleeterako n'abaana be kalese mu kisu. N'olw'ensonga eyo Allah kyava agamba nti waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuhu. Omuntu singa yeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala amumalira. Tewali muntu yenna, tewali kintu kyonna kigenda kukutuusa ku kwesiima okujjako ng'omaze kwesigamira ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga ey'okubiri gye tulina okutundako ennyo abampuliriza bwe tuba nga tunaayagala okwesiima n'okuyitamu okubeera successful mu bulamu bwaffe, tahdidul ahdaf. Tuyige okubeera n'ebigendererwa, okusereka ebigendererwa byaffe mu bulamu bwaffe. Bw'oba ogenda kusuubula kiki oyagala okutuukako? Bw'oba ogenda kulima kiki oyagala okutuukako? Bw'oba ogenda kukola ssomero kiki oyagala okutuukako? Bw'oba ogenda kuzaala kiki oyagala okutuukako? Buli kyokola ku nsi kuno olina okubeera ne hadafu, kye bayita goal, amakulu w'oyagala okuteeba. Ekituleetera obuzibu nti buli lwoba nga tolina point gy'oyagala kutuukako, oluusi otambula tamanyi ne gy'olaga, n'ekkubo ly'onookwata okubeera nga ogenda mu kifo ekyo obeera tolimanyi. Kati katugeze singa omuntu ayagala genda yiganga kyekigendererwa kye,
njagala genda yiganga ku masigidi Makka for example. Bw'aba atambula nga ali wano Jinja ng'atambula agenda yiganga amanye ekkubo erigenda okumutuusa era lyakwata, naye bwe lwaba ng'afuluma bufulumbi njagala kutambulamu naye nga nigyatambulira gyalaga tamanyiiyo, bw'amala okufuluma geeti ye oba omulyango gwe wayagala wakwata ku lw'okuba nga talina point gyagenda kutuukako wabula amala gatambula. Bw'eba osanga ng'omuntu omulaba atambula n'atuuka watuuse ate n'akomawo n'akwata ekkubo ate n'akwata ku mutwe ate n'akomawo wahakaza. So omuntu kiba kirungi n'obeera n'ebigendererwa, tahdidul ahdaf, okubeera n'ebigendererwa mu bulamu bwaffe kikulu nnyo. Kikyoyagala okutuukako nga tonnaba kubeera nga otandika olugendo olw'okunoonya okwesiima. Ensonga endala tartibul awlawiyat, ensonga endala gyenagala tunuleko tartib al awlawiyat. Abantu teekeddwa okumanya okupanga ebintu okusinziira ku buzito bwabyo. Omuntu ayinza okuba n'ebigendererwa ebiwerako mu nsonga gy'ayagala okukola. Njagala kukola ssente, nkole kino, ngule ekibanja, mpase, nzaale n'ebintu ebirala ebiyinza okubeera mu bigendererwa by'okufunako okw'ensimbi. Naye omuntu n'atapanga bintu ebyo kusinziira ku buzito bwabyo, kikyali yakisookeddeko. Omuntu olw'okuba afunye ssente ze yasaba n'ebigendererwa mwalimu okuwasa n'embeeramu n'okuzaala, naye n'asookera ku kuzaala ng'alaba okuwasa kumulwisa, n'asookera kuzaala nga tannawasa. Kwegamba awo ebeera fashal fi tartibul awlawiyat, ebeera fashal mu kubeera nga oteekateeka ebintu okusinziira ku buzito bwabyo. Omuntu ofunye ssente, abaana baagala kusoma naye n'ekibanja okyagala, abaana baagala kusoma ne maama w'abaana ayagala okumugulya emmotoka. Abaana bagamba nti mugira mutuula, maama wammwe ayagala mmotoka, bayagala kukola nviiri, oba alina kyayagala, n'osookera ku ekyo ng'abaana bali badde bagenda okusoma mu kiseera ekyo omwaka ne gubayitako oba ettaamu nebayitako nga tebasomye. Ekyo kubeera fashal oba kulemererwa kupanga bintu nga ebyali badde okusinza ku buso bwabyo. So mu bintu ebinatuusa mu kwesiima, ebinatuusa ku buwanguzi, kwe kubanga ebintu tusobola okubeera nga tubipanga nga bwe biteekeddwa okubeera nga bikolebwa. Ensonga endala tulinamu takhtitu zaman, time management. Abasiraamu oba abantu okutwalira awamu teri kitulemesezza buwanguzi nga butamanya kumanaginga time. Akaseera Allah ke yatuwa kaseera katono nnyo kaba akwazisa okubeera nga okakozesa, ate teri kaseera kadda. Omuntu agenda neyeerimba nti bw'abeera wano nga olwaleero nga 5 Novemba, n'alowooza nti bw'atuuka ku 5 Novemba next year obwongo bumulimba nti time eyo ekomyewo, naye nga mu butuufu time eyo batekomyewo, kubanga eri gye walimu figa yali esembayo yali egamba 2021, ate figa egenda okuddako esembayo egamba 2022. Kiba kitegeeza nga 5 Novemba 2021 terugenda kuddola olunaku, n'eddakiika ezirulimu n'essaawa ezirulimu ne seconds ezirulimu tezigenda kudda. N'olw'ensonga eyo la tadyi'a lil waqti, tewali budde bwakwonoona. Abantu tuyige okumanaginga time bwe tugenda okubeera nga tutuuka ku kwesiima. Teri kitulemesezza kubeera nga tuyitamu na kwesiima nga butamanaginga time nga bweteekeddwa kubeera. Buli kimu n'ogamba nti ekyo nja kikola kasita nkyali mulamu. Tolina na garanti ku bulamu bwo, naye owooza kasita tukyaliwo kaninde omwaka ogujja. Embeera eyo tuleetedde nnyo okubeera nga tulemererwa, obudde bwe butuyitako, ogenda okulaba nga time gye wateekawo okubeera nga okoleramu ekintu ekyo Allah atalina ekirala kiyagereramu, either n'olwala n'akuteeka wansi n'obeera nga tukyasobola kikola. So embeera eya time management nsonga nkulu nnyo, tulina okubeera nga tugyegendereza bwe tuba nga tunaakola emirimu egituyisaamu tubeere bulungi. Ekiddirira ekisembayo taallum al afkar al jadida wa tazayidu minha. Abantu abayitamu abali successful beba abaagala okuyiga ebipya mu field gyalimu. Bw'oba nga oyagala okuyitamu n'okubeera obulungi, olina okubeera nga okkiriza nti kyomanyiko kitono, oba mu busuubuzi oba mu irimu yaffe eno ey'obwaseeka, kanjogerere ku irimu yaffe kubanga nabo bakyaliyo. Kasola wanga seeka unsuccessful sheikh yoyo alowooza mbu buli kimu yakimalayo, era ne bamugamba nti tweyongere okusoma gamba sina kye neetaaga, buli kimu kimanyi,
teri agenda kunsomesa kirala, oyo ng'omanya ati unsuccessful, kyalemererwa ali fashe, seeko omutuufu oyo amanyi nti akyali twalibu ilimu, akyanoonya irimu, ku ebyo by'alina bulijjo ayagala nnyo okwongerako. So teri kitulemesezza kubeera nga tugenda mu maaso na kubeera nga tuyitamu na kwesiima na kuwangula okujjako okulowooza mu bye tumanyi bye bitumala okubeera nga tutuukako ekyo kye twagala. Togenda kusobola kutuukayo okujjako ng'okkiriza okubeera nga oyiga ebirala ebikola ki ebikwongerayo mu maaso. Kyenjagala okusembyayo ensonga nnyingi tujja kuziddamu olunaku olulala. Kyenjagala okusembyayo olwaleero, successful people, abantu abeesiimye era abali obulungi, beebo nga obalawulira nga banyumya yatahaddathuna an afkar, kwegamba banyumya ku ideas mpya, wa asbaabu najah, n'okunoonya amakubo agabatuusa kwezo ebirowoozo ebipya, kwebyo bye basobola okutuukako nga bipya. Naye abantu bano abali unsuccessful, abatasobola kugenda mu maaso, bo wawulira nga banyumya, ate banyumya nga yanshagilun, babeera bize kubeera nga an uyubi nas, yatakallamuna an uyubi nas, babeera bize mu kwogera ku mumogo bw'abantu. Already abali successful be banyumyako, oyo yagula emmotoka mumulabiraawo, bali mu aluminati, oyo golaba yakuba kubi butayimba okufuna kyayina, naye nga nebyonyumyako tobimanyi. Bali bize lunaku basiiba ku ttebo kubeera nga basoma ideas empya ezigenda okubongerayo. Kyokka mwe mba mutudde eno ate be mwogerako mubeera bize kubeera nga mbogerako, ekifo ky'okuyiiya ekinaabatwala mu maaso. N'olwekyo ensonga ezo obusiraamu bwazisomesa, era nabbi sallallahu alaihi wasallam strategy eyo gye yakozesa okulaba nga obusiraamu butambula okutuuka wano olwaleero. Beebaziza okumpuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.